Mumulaba mbuka kyankuba ku mitwalo gyange 5. Bannange bano babbi kati lwaki nkuba gwendeta vidiyo nga nzolambula kwata sente zange muzimpe emitwalo aga. Dr. Sefuko asimatukidde watono okubeera nga agajambulwa ku Sempa Furniture. Okusinziira ku bigambo ebiri mu kubeera nga bitokomoka kiraga nga Dr. Sefuko ono wa Sempa Furniture yamuyitako asobole okubeera nga amulangira nga ba influencer abalala. Byonna gye byaggweera ndowooza wabaddewo ebbanja ery'emitwalo 5 Dr. Sefuko gabadde agenza okubeera nga akima. Munnange essimu kyakulwanyisa kisinga n'emmundu. Olutaddeeko live abantu 20,000 nga kwe balina atandika okubeera nga abanja okukakana. Bannange essimu nno kyakulwanyisa kyamaanyi. Omusajja si ekimuyambye okubeera nga embeera egezaako okubeera nga ekkakana n'okubeera nga bamugamba artisti erinnya lyo g'amazima libeera lyonoonese oba amala n'alikiriyalinga oba talikiriyalinga erinnya lyo libeera lyonoonese. Sempa Furniture erinnya lyo liba limaze okubeera nga lyonooneka. Embeera bwetu bwebadde tusooke tugirabe. Mutwa kyokufuna amagezi ageza mutwe kugasakinga mukalu stupid. Anze nansindika mbadde ntudde walinze kyekinuma ne bansindika mu bintu byawe. Mbadde nkwata vidiyo oleka wakwata simuze kwasindise. Kwali eri omuntu oba kugasakinga mukalu. Sebo yogera bitono kuba batubye. Kitegera diri nedduka wendi diri Sempa wano ndi wano banda wano. Mupa sente zange muli babbe emitwalo 5 gamanyi gwe Uganda. Emitwalo 5 gamanyi. Mukwata sente zange muzimpe. Bande tane banambuza wane ntebe mazo